bannange nabadde nkomawo ewaka naye natukyala ku kisaawe nga ngenda kutuuka ku airport wano okulinnya ennyonyi endeeta e Uganda. Bagenze okuceekinga ensawo yange nga bano babosi bange banteereddemu amasasi 8 ne bankwata ndi wano ku poliisi e Riyadh. Sinategeera nakigenda mu maaso, tebannampoozesa wabula bantadde buteesi wano mu kkomera, naye kati nene essimu gye njogereddeko naye yamusibe naye lwakuba mulina Uganda yampaddeko. Abadde alinako data nga nze sirinaako. Maama mugambe ategeeza abalala bonna oba alina amagezi gonna gayiya simanyi, naye nga omusango gwe bantaddeko gwa amasasi gali 8 bagasanze mu nsawo. Kamera yeyagalabye. Akati olaba nva kubuukiriza ono bulungi. Bosi we yamugambye nkutunda nze mpwesiisa ki mpwesiisa ensiri z'okusasula. Omwana n'amugamba obeera ng'oweesa ssente tegeeza ofiisi emanye ng'ontunda, oba ntwala ku ofiisi kwe wantoola ofiisi ebeera ekola ki entunda, oba ng'olemereddwa ndina akasente kange neegulire air ticket nzireyo ewaka. N'amugamba ati kampani bagiggalawo teriiwo. N'amugamba oba teriiwo ngulira air ticket nzireyo, ati sirina nsimbi. N'amugamba ndina ezange zenterekanga, genda ongulira tikiti nzireyo ewaka. Kakati ebyokumusasulamu amusasuddemu ekyo, kumutera amasasi mu nsawo. Bannange, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuziza kwenye mikwano nga bulijjo amanya Shifah Hasura mpya nkusaba subscribing ante omukadde kyokola kyamaanyi nnyo kasuubire nti buli omu gyali yeyagala. Mikono gyange twesabire ennyo naddala kweno embeera eriwo. Simanyi oba ne mu mawanga amalala wekiri, naye mu Saudi Arabia embeera y'obwavu esusse. Boosi embeera emukozesa kyatandikoze. Mwana muwala g'omuwulidde oyo embeera yazze ey'akasente ne bange wakati ekyaliwo baagala okumutunda awala, n'abagamba muzize ku ofiisi. Boosi kye yagaanye n'amugamba ati nkutikka nga nkoze e Uganda. Okitegeera ate ng'omuwala yabadde mutuufu kuba tokkirizibwa kuva wa boosi wo n'ogenda mu nnyumba endala olw'okuba ye akutunza ayagala ssente n'okkiriza nga ku ofiisi totegedde kuba obeeranga era naawe omutolesa olw'ensonga nti obeera obudde mu mikono gy'abantu gye baakugaba era gye bamanyi obulungi. Kitegeera mukwano gwange gwe wenna ali eyo, oba omazeeko contract oba oyagala kyusanju oba boosi akukooya akuzza ku ofiisi oba akutwalawa ng'opaakinze bulungi ensawo y'omukwano gwange neweeseetulamu ebigere w'ebiti 2 nova wali ensawo eyo. Boosi wakuyita nti jangu tugende oba noddamu n'oyingira luumu eyo ensawo ne wooba ogisanze nga woogirese mukwano gwange, togisitulawo nga tozzeemu kugikebera. Wakuyita nga akoopapya at least mugambe ensawo eganya okwesiba, yiwa engoye zonna, yiwa buli kimu, ddamu opakire kimu ku kimu oleme kubanga otwaliramu ebintu by'abantu. Akaseera ako kooteguliramu ebigere 2 nova wali ensawo asobola okujja n'ateekamu ekintu nga mu butuufu tolina ogenda kyewakanira nga mutuuse gye mutuuse. Kati laba oyo omuwala ebintu bye bamusibyeko. Okimanyi nti katono omuwala bamusibyeko omusango gwa kukusa bintu bya butemu oba naye mwennyini okumuteekako omusango gw'obutemu. Olowooza bannayuganda bo bagenda kubeera nga bamuvunaana batya ensonga eno baba nga bagitegeddeko nti omwana gumwaweereza ku kyeyo yabadde akukuta ajja n'ebintu by'obutemu mu ggwanga lyammwe, naye ng'omuwala bo yakikoze. Embeera gye tulimu simanyi oba neyiwammwe wekiri mikwano gyange, naye nga yabwavu. Embeera yatabuse, abawala bo nabo kati baavu. Akusibako ekintu mu butuufu ate nga tolina ogenda kukyewakanira ng'oluusi naye anoonya waafunira. Mwalabako ku vidiyo gye nabaleeterako emabegaawo omwana eyali atoloka ewaka ne bamukwata ng'atoloka ne bamusibako ogw'okubba essimu.
Tetumanyi oba essimu yali agibbye oba bamuwaayiriza kiwaayirize, naye engeri gye yatoloka nze nalowooza bamuwaayiriza kiwaayirize ng'essimu yali tagibbye. Omuwalabu buli wakukwatira mu nsobi akusibako ekintu kyonna, ate singa kyali kisoboka baali bayinza n'omugamba nti abbye ennyumba singa yali esobola okuba nga ennyumba eva mu kifo n'agenda nayo yandimusibyeko ekyo. Olw'ensonga amukutte atoloka, talina wagenda kwegana ate n'ekibi nti omuwala yali mutolosi. Kati nga mubutefu tolina gy'ogenda kuwaaba. Naguno gwako omuwala tetumanyi nno nana gyali, tetumanyi ki kyaliko kubeera, amasimu ge tegaddangako. Naye nga twesabire nnyo, gwe nno mukwano gwange ali wooli nga babadde bakyakwagala. Beera mukkakkamu kuba kati omuwala bw'onyiigamu katono tebakyalina ssente. Nga bwe nkugambye obwavu bungi. Onyiigamu katono oba n'obaako embeera embi gy'oleetawo ewaka akutikka kuzza waka. Kitegeera. Simanyi ki kigenda mu maaso naye ng'embeera kati yatabuse. Abawala bo nabo tebakyalina ssente. Ate ono oba omwami aliko simanyi ye kingi alina embeera gye yaleeseewo enyigiriza ddala omukozi atali munnansi. Era kati abaana bakola wabweru, mikwano gyange mulina okubeera nga muli beegendereza nnyo nnyo kuba basobola okukwatako ne bakusibako omusango omunene. Naye nga gwe wenna ali gy'oli kye nkukuutira era ky'oba oteeka mu bwongo obwo, wobeera ova ew'omuwala bo oba ovuddewo mu butakkaanya oba mu kukkaanya mukolagana bitya, omuwala bo museka essaawa emu ye mu kadakiika kamu oba katikitiki kamu naba ng'akwefuulira. Muwala bo talina mukwano, talina mukwano. Omuntu gw'osese naye n'omukuba omugongo oddamu okukyuka ng'akunyiigidde. So oba ova wooli awo wooli ng'omanyi ogenda ku woofiisi oba odda waka, ebintu byekenneenye nnyo nnyo nnyo. Kati wuuyo omwana bamutereddemu masasi mu nsawo, imagine masasi, obwo si bwe butemu obw'enkukunala, owulira omusango gwe yamusibyeko. Mikwano gyange tubeere beegendereza, twebeereremu. Ante oba ng'oli wooli nga bakyakwagala mukwano gwange, nyiikira kusaba gwe wenna abadde alina empaka oba awalaze empaka ng'owulira okukola toyagala. Ng'owulira okukola toyagala, embeera yatabuse, omuwala butakuyinamu buzibu, tebakyaza baana ku woofiisi. Oba lwaki? Oba ono kingi simanyi aliko, bakutikka bakuzza Uganda. Olaba omuwala bw'osobola omunyinzaako kati ekintu ekyo, asobola okugamba paakinga ebintu ne mubanga oba abalina gye mugenda okukyala. Ogenda okulaba ng'akututte ku airport n'akuleka nga n'okulinnya olinnye. Embeera yatabuse naye nga twesabire nnyo, twesabire nnyo, twesabire nnyo, ante atubeere beegendereza. Gwe nno ng'okyayagala omulimo gwo, beera mukkakkamu. Beera mukkakkamu, nyiigira mu mutima gwo oba nyiigira mu lw'omuyo. Omuwala bo omulage at least plastic face smile. Kyenyinza okugamba mukwano gwange naye nga mbagala nnyo. Mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tujja kulabagana mu vidiyo yange enaddako naye nina akapya nti kendi okubateekateekera. Gwe wenna atalina subscribinga kikole. Teekako akade nawe atateekako kade mukwano gwange banga oteekako akade ante buli kimu kitambule maridadi sana.